Heyo wamma tagala tumire ku maama wange awo wenteeka ne taata wange okuva eri ku kaalo matendo ebuwanuka mu busiro isti awo neebaza ne bantu bange gatusoone mulongo mwenna onalebo mumukuume bulungi okuva wali ffe tumulabe awo numbye gurupu yange emperekeddeko ku nnene leero kajiiko dolobondo awo wenteeka ne mukyala wange busiro mmwe sibeerabidde ab'ebitundu wano wammanga masuulita namayumba magogo mwenanze sibeerabidde ab'ekakirimba tumidde buwanuuka ne namayumba mwenagoberawo kikandwa nze mbakakasame mbasuubiza olunaku nga luli olujja ffenna ffe kye tuyina okukola tusige nti asiga obulungi akungula bulungi tweberelemu haya basi. Tell them. Okay. Kantumire ku maama wange eye buli kajemba abenna mulugwe abenna mawajjolo mukimanye ngendo kusimba yo kandabule n'abasajja mwenna abakwata abakyala bammwe nga temumamaze kubasaba nti babaweeko mwatu ku kaboozi yo mubakakanyo nammwe mulimba yo buli kadde ne mwekyanga so nga temusoose ku yo tell them. Kaliri tojikwatako aparakaniyo achachi ama emidele maruzombayi rudai dukibo bari emyasikiku adunguri yinichi afari tokanditro andurikadoni aparakadeyo naze nadungu adungwe yabalugwala zenenjijane empanda jenkuba musosolya nze nalidde kinyonyo lwebbeeyi ey'ennyama ebyabukyana bivuddeko zikaneerira ebinyonyi abantu b'ennongo njagala mwena mbakakase gwe wulira zomba butidda olwaleero nze agiriko fulula 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 banno fulula 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 banno. Yes, netukomaawo intro oyo ye Zomba Butida ayina ekidongo kye wano era ayita nakyo ne Zomba gy'ayogerako mu bulago mweri yeewuuba ng'omudaali kitegeeza ni budde international gwalina mawanu stock of wake waferi ekisubye manga simbula watagwaniyo jo chikuwe wama gona kumami nenkona kudadi munyomirwe mwe byankuba bino bafane bange mumpagire mwe njagala mbakube mwena mbakuba omuziki mukankane nkona kubala sizita bange bali wali mu kisubi watagwani vampire ordinary company malingwa siri wanzirigiza gwe tukuba gwenno monda kisubi nayengeddewo mbakubiraga paka kumacha mujja kutya mmwe abali muno mmwe mukankane n'emikono muwanike mugambe nti oyo lasita yazze ajja bakuwa abasekule anti nze mwana mbakuwanze tukomaawo kuba nze mumaze byenkubye nno mwana bimaze nkipo yenzenze nkiwummude nkama w'abalala bakikwasaganya yo watagwaniyo bakuba TV naye laba genda ku Boka TV subscribing oba ku Radio Simba TV subscribing obere ngolaba abaana bana aliwo najugumira alinga ali mu musoke alina bonaka kongo bazza Simba ati tugende abana bulezi kantolose tugende kantolose nga nyimu kanalo tugende ya yo wamma njagala mpaane madamu wange eragolodde nenzija leero wakoze bulungi okunyambaza nensabula ate n'ebinyumira njagala mpaane ne bakyali bange eyo abataddemu obusente bwammwe
nenzija wano ku nnemerero liba kabi nyonyo awomba n'ebitundu gyenva abe mubende abe mityana abe mbalala mwena mama jazalweyo awompa n'abantu b'omukiganda yo mwana kajeyo kyakazima akagambako kaliko kwano akagambo kati jayo ba anthem mungu okola ki akoka kale anthem mwenna abakyala munyanukule wemba ndi mulimi mu nnimiro yo muyini ne guwanguka mu nkumbya ne gwe kikakatako omunnange okuguwanga mwedde mwerime Nze mbadde njirimisa okoji wange yabanga ogiwanga yiyo sha mutuveeko nammwe kutwesigako bwesi omuvaawo nga mulyoka mwekwasa abantu embwa eddogo okiwulidde kati oli agenda akwata enkumbi yo ngwagiwanga alyoka ovaawo enkumbi egenda ofuna obuzibu ate olyoka ogoze mugundi yeyagiwanga naye era weeba eviridde mulyandibanga ddogo ng'epuluseemu mpulusipu aziwanguka bulijjo ziwanguka bulijjo enkumbi kasita ziwanguka eyinza okuwona ku lwazi ejjinja oyinza okubanga ekendedde omuti guyinza obbanga gukendedde nga tegukyagi naye awe ekonye ku lwazi emenyekamu bumenyesibwe paka tewanguka ekonye ku lwazi emenyeka bumenyesi tewanguka giwangula ngabadde erina akagiwaniridde katini nnyo ate nno sebo nawalalera wezitera okuwangukira bwe zibeera mu nnimiro mu ntobazi amazzi aga entobazi ez'amaanyi ennyo eyinza ogenda n'enkumbi togiza nga ddala ng'otemye mu lutositosi kubanga olwaki olubumbabumba olwo lukwata enkumbi awalala singa etema mu kisagazi kisagazi libeera kundi libeera emmuli kale tugende anthem Amini dada yatabuka ng'agenze mu bazungu abakyalire bwe bamugamba Kamini n'anyiga nnyo okukamala ye yalowooza bali kumuvuma. Amini bamusibako ebintu bingi ekyo sikiwulirangako mu byafaayo bye newayo byafaayo by'omuntu tebiyinza kuggwayo byonna tebamuyita Kamini panga kibadde kisinga okujjukirwa lwe yagambako before ayani dress the queen nakyo basebo ne banyabo muleke neswaze jeja wangu omukazi alabika alaluse kati pule zange zeyesala akompinyani gono bandi opikile maku marigwigwikandisi basebo ne banyabo muleke neswaze jeja wangu omukazi alabika alaluse kati pule zange zeyesala zinyabo ntamye byokolagwe banange mbabuulire mama nakiyantama yepikapika nga bulaba bwebuziba mutandike mukubakamu nga yebaka no anthem namwando waffe alina ettima yalina mpanvu nga tenene ng'erimu n'amazzi nyawula najja mpita nti njiyingire tipa y'amazzi temwekubya no anthem
mukomusajja yanimba titalina muganzi nange nenkalakata kyuma okukira omugenzi omukazi yanimba bbawe yamufaako nti nange nenkaza natta enywerera eddala olaba kumuka omusibe n'oluko n'osimba ate wala okumuka omugenzi oba osuubira nkoleeta naawe okiraba nti awo mavivi ge ganywera kyenva ngagatta n'enkokolaawo ne lukoleera olunaku olwasooka twavuga olugendo nampisa emusitampaka eyebommaana gye bazaalwa mu bitundu by'ebusoga twalambula wammanga naye akaseerezi kuba enkuba yali yatonye wentandika okukoowa nankwata ku ggulu okwokusatu awo nenkolera ziba ziweeramu endaffe ne tunnyuka olugendo anti ku mulimu gye nkolera ng'akeera nnyo kiwoomereze bwe kyasukka enkeeku ne kizaala eyakalidde kenkeera omwoyo ne gubanja gwataali ku muka omugenzi ze mwana wattu nenkafuulira ddala akazannyo amaka g'omugenzi nze bwento nengawamba nga newokonkona ssebo nkubuuza ekikuleese naye lwali lumu tuba tutandika okukwacca ngenda okuwulira akoona olugi mu bukambwe nga nze yeeyita nnyinimu eyasigira omugenzi kwe kusituka n'amaanyi okugubuuza obuladde ko mukyala w'owenzi olwaleero nkoze ntya lunkeeredde ntuuse okufuka omulambo n'atetenkanya okunteeka mu kitanda wansi kyokka nakyo kya bokisi sinza kujyayo n'amagama ga siiringi waggulu mu nju nga n'abazimbi ba ttima tebassaako kalyango n'endowooza kwekwega emabega mu luggi kyokka nga ludda bweru amagezi ne ganzigwamu ko mukyala yambala engoye awo mangu ngenda kumugamba mwannyinaze avudde kalamba nga nange nyambala mu bwangu nga ntuula mu ntebe enfuusa okukowa omugenzi kyava aggulawo oluggi namukulisaayo we yamuwa saluuti awo omutima ne gutyamu koze mukombadde simanyi nti oli mujja siko ye tompita muko gundi gwe yasamiraani kyava mubuuza mukyala nti ono omuyita otya ko ye mwannyinaze omukulu javudde kalamba awo omusajja nezivaako okuba mukujja yali mukama olina atukenga kyava mbuuza obwedde oli muko ewammwe temuziza obwedda ndi mukama olinga mbalaba mwekejja awo ekyaddirira nali siyinza nakulinda nga bw'otazirika gundi obeera weeyitaani ngenda okuddamu amagezi ng'omusana gwase ngaeyeeyitamuko omugezi yafusa omugezi ngenda okuddamu omugezi ng'omusana gwase kate ngenda mu nnyumba nze nsigadde bwomu yes waliwo kyetuyita story twabagambye munembira byange tugoberera story ekyomwana gyavuga olugero mulimu story mulimu olugero oli lwanyumya mulimu emboozi gyanyumya nga ddala esobola n'okubeera mu true story naddala abaana abasalawo okuyita mu kadongo kamu kubanga kadongo kamu ye bwogenda omwetegereza yenna abe wasebatta basudde kafeero yenna walukagga aba ali mu story etandika nekula neggwa ng'ogigoberera n'olwensonga eyo mwe bano abaana buli oyagala okuyita mu kisikirizo ekyakadongo kamu fe tuba tukulinze nga tolina story bw'oba oyise muziri gundi endala ziraga ziregizani kidandali si kidandala kidandali tuba tumalira mu lli kidandala ate tuba tuli ku muntu maka g'omugenzi naye ate omugenzi yazuukira oba teyali mugenzi yamutta ono yali omukazi yalimba omusajja nti omwami yafa anti kyekugaa nti yamutta mu bigambo bakazi bagumu ate nga atta mu jasi ne bannange nkuba mubukubi kafaananyi omuntu akonkona werangirira munze yasikira omugenzi wawoza ani oyo nze yasikira omugenzi jukira agambye n'okugamba nendese weyajja mbwaggulewo nyinimu omusika w'omugenzi nyinimu kati alimu kati yenyinimu tutegerekeka naye nyinimu wansanyulidde tatabuse bwebamugambe nti ye muko nti muko mukewommwe timuzirizaako ddala n'akamu osobola okwebagajja mwanyoko mu ngeri gy'omwebagazi bwotyo kakati kitegeeza sikubonereza lwagundi naye nkubonereza mu mateeka mu law singa omuntu yebereka ensolo tukiyita bestiality naye singa omuntu ye kakatika ku muntu gw'ayinako oluganda nagwo musango ebeera bestiality nagwo musango kati oli asalawaga nti tamubonereza lwakyamukyala naye amubonereza oyinza otyoka kakatika ku mwanyo ow'oluganda lwo mbuzi kati nno twogera okutegeeza gwe wenna ali eyo abalenzi bano gwokola ki
gwo basala tubyogera abaana babiyimba wano abantu Samungo koganya akawato kakulinga kennombo yalabika mukenenya so kitaawo yagamba oba nenva mukwata yambala giravu engalo wateeka mulira abentamu bwekuukya kakati wanuubuka yo kitaawo yambuuza bulwadde kyoyo bwamulumye ne mulimba senyiga omulembe gwaffe guno basebo ogukyusa ennyo osinziira ku byolaba abedda baalina eddembe ng'essowaani mwalidde n'enkya mwakoza naye kati abaleera ebintu twabikyusa dda olya wodduka Tata wange yangamba yiga okuluma n'odduka nange bwe nkola ku makyamba ne Fiona ekyemisana nantumbwe ekyeggulo madiina ebirwadde bya Fiona binninda akawungeezi ekyeggulo eyo ne sirya amadduna alina amaangi naye abakyala bammalamu era kati nanu amadduna alina amaangi naye abakyala bammalamu era kati nawummula so nga naalina fimbo ennyambako okkola emirimu ate nga ya busungu wano nagikuba saalo ow'amabiina n'atuula n'atema omulanga olw'amaddu ge nalina akonze baleeta omulala asaala ng'abikooye Shamimu oyo baŋŋamba mba okuyimba kwa mulima akonze mu muweerezi oyo namukuba etaano n'ayimba akadongo kamwe ya Labbi na Muhammad bwe yafuna waddukira n'ennika ye n'agireka ebyaddirira saamanya kwe kulumba ne Monikoole eyali atema empuuto weewali ennabweru oyo omulundi gwali gumu olwamulyako n'enziruka akasuka eyali awunya ennabweru wankeeta n'enziruukira ekireka nteeyo gye nataamira gannuma ababyebbaala agattaka abata abasoma n'abo bamalaaya wano n'emukatta omuntu asanga sisaana ab'enswera kwe kunyiiga lwakuba oyo yaŋŋamba nti okumbegera ettooke neewala akapiira n'enkuba akafaananyi ng'okuuleka emmere eyidde waakiri okufa nyabo wagenda n'olubuto era oyo mwana gw'ozaala yanguwa omuleete n'akamya yali mwala ku kyalo ewaffe y'ebiguzi olwamulaba n'ennumwa oyo naamulyamu kyomo nga nti mujjako embuzi yennyabula eyawooma kwe nagatta n'ennamala emujjeko ekiwuubaalo nga bbaawe yakafa amagufa mu ddiiro sekaabuze oba n'ekyamuka ntandise okubanja ng'amulinze kyenjagala olumala okuziika bba nnyingi z'empuku ebibuuzo byali bingi ku bulwadde bwali bwamusembu alabika mukeene naye gwe kati gwe mulimu gw'okola gwokka abantu bakeera ku makya genda mu bbanka gwe mulimu anti kitaawe yamugamba ekireka n'agende bweyogerere gwe wagufuula mulimu kitaawe yamugamba lumadduka n'agufuula mulimu naye bannange omuntu obeera nekitaawo nga mu magezi gakuwa gemutulaga emagezi ebizimba byakuwa oyo oba ddala abaagwa mu bataata bangeri ki akayimba keeko abatesi ballo omwana awangula emitwalo 10 namukubalenzi nga giva wa mwami Nsubuga Paul ensigo ya Busiro enjimu akayimba keeko okuva Gerald Kiweewa tugende akinantamene apataka matibya gobe batuze bannange leero mwangu weeno olwaleero tewali kusaaga batuze bannange leero mwangu weeno olwaleero tewali kusaaga jijidde ku bokisani nga mulodi jangu olabe ku mwana wa seeka akayimba nze ndesika lujuuju eyagudde ku mmeni empale neyabika omanyize mbadde mu kuyiiya ebino abasanyusa nfune mu kutwanyi amanya gange mpiti bwazumba owabaluggwala sunanya dungu uliriza dungu kyemeketa yayi ndoke nkomewo nkufatulira emboozi kuswala nze kanja by'omupiira olwaleero kanca tulenze abafumbi b'enguuli benziza okusojja naye naamwe mukayanya enguuli tunuulira omusajja yanywedde enguuli nagwa mukuba empale neyabikka laba abaana we baduka emisinde baje balaba gude mukubo abanywimwe mwangu weno munaffe wuna empale yabize muzeyise ngendo we yalabika woowo ng'omusajja empalama eringa balu okwambala kagomasinga amabeere g'omwana ogalize nakaleega munywanyi waffe ono yanywedde jogo nagwa mukuba empale neyabika laba amabuje we gadduka emisinde ng'omusajja ebyenda biriwa bweru emicyoyo kinima minjoli deyo mali emijoku tanditandi agupiri mbu ewa agupiri degiriko ga agupiri kadimu degiriko ga agupiri mapali awyakwarote ati woro emukyongusi kini agupirini mamuneku anjikidokyo gubo maputomani mamberongusi
Zomba alina akakodyo ke buli muntu n'oba bukodyo bwe ffe sirina mwana gwe tugaana buli muntu wano creativity enjira y'omuntu weerina okulabikira naye nga mulekerawo okukaya enguuli waliwo ekigambo ekibadde kimutoloseeko kyekibadde kimuletedde obuzibu naye yengeri gyali mu lugwala tuyinza okumuddiramu otherwise tubadde tumutwala ka tv kigambo ekyo kyoyogedde wakiri wano badde abatunzi b'endiga mwenno manguwe ab'embuzi mmwe mujje wano nze nabayise kino kigwana ne poliisi gwe nno emanye ekintu ky'okoze ettoofa ekyoggula endiga n'ogitwala ku musawo egyo nno ekira oteeremu eddogondoga ate nno nonnemwa tofa muzibu nnyo yettiima lyayina asobola okutta omuntu ate nno n'amulya ŋŋambye tofa muzibu nnyo yettiima lyayina asobola okutta omuntu ate nno n'amulya oli muzibu tofa genda nenenya ekintu ky'okoze gwe nno ekyoggula endiga n'ogitwala ku musawo egyo nno ekira oteeremu eddogondoga ate nno nonnemwa oli muwologotofa genda nenenya ekintu ky'okoze gwe nno ekyoggula endiga n'ogitwala ku musawo egyo nno ekira oteeremu eddogondoga ate nno nonnemwa bagga yabakyakwana ewale wali mu maka ga ttofa musajja muzibu bagga yabakyakwana ewale wali mu maka ga ttofa musajja muzibu tofa muzibu nnyo yakulumya omutwe n'omusujja kw'otadde n'endwadde endala ŋŋambye tofa muzibu nnyo yakulumya omutwe n'omusujja kw'otadde n'endwadde endala nze tofa yandogako nembula okufa ekintu ky'okola kikomye ekyellogaloga n'otosaasira gwe nno mabujje ge nnina omukazi n'abaana bo n'obasumbuwa nze mazima bukyambaawo siirogangako yadde okuyingira mu masabo tofa nze nkutya nze mazima bukyambaawo siirogangako yadde okuyingira mu masabo tofa nze nkutya omukazi namunyumiza nga ntusa awaka teyosofa yatulogako ye simanyi ye yasooka n'awaka nako gyo bijjawa koze mbakubo gye mpitira mukama yandaze kyemanyi mukyebuuza olutalo kwe luva omutwe yali munne erya ddala ddala kati olutalo luva kawala ke twakona luli ewakkerekkere ku luzi nga tuva ewaka tofa yasooka n'akwana ate nno n'agobwa bwe namuolaba enkwera n'aŋŋamba bangobye ne mugamba kagoba katago nno atya koyoba okuyita kutya tawerumbayo oli muzibu tofa genda nenenya ekintu ky'okoze gwe nno ekyoggula endiga n'ogitwala ku musawo egyo nno ekira oteeremu eddogondoga ate nno nonnemwa oli muzibu tofa genda nenenya ekintu ky'okoze gwe nno ekyoggula endiga n'ogitwala ku musawo egyo nno ekira kekyo ekyattofa sitoola agizimbye naye ebulamu sipaaka ogirinde ewulirewo wekubira sipaaka wetulikira wewulira tetulika it is too ordinary naye yes bwebabeera nga bakuwadde bamakinga gebira edda batuteerangamu siini mu kitabo wakati kati era ekintu kino tukibategeereza eddala kituba twogerako ekyoluyimba okufaanana omuntu Yoweri Nnabatanzi mwana wange oli omu kubuuliridde amazima ogw'omutima gwo ogw'obutemu gwe nkutendese ng'oli muto saba ogusuule muguluka gujja tuteeka mbuzibu kuba ndaba abasajja obatuga awatali nsonga songa misoni yali emu obala kyapanga omunyiga kati ofunye omusajja omulala nebeera mwesigwa ng'omusiga nenazaala bw'atunda omuteega ng'akomawo kusiibiriddeyo n'omuguwa mwana wange Nnabatanzi ekyapa abo okisika ng'omutuga ng'avaawo bw'ofuna obusente obulala obonabo ng'obusika ne bannyoko bali waka ng'obaleeta nga basomako oti obufikawo ng'enkalira bwetugulamu eddagala ebisajja bigagga ng'obisika oti obufikawo ng'enkalira kati wano tuli mu muziki gwa n'embira byange gwennyini leeta nga tunywako ti obeere mwesigwa ng'obatuga ng'eyatuzibwa ng'ogenda kino ekigambo kutugaggawaza kibe kyakulabirako ennumba nno obeere mwesigwa ng'obatuga ng'eyatuzibwa ng'ogenda kino ekigambo kutugaggawaza kibe kyakulabirako ennumba nno wano wafuna erisajja erinene lisituza erya buzito weepanse nti olinyiga lyakuba jampanga bakuleeta oyaayaana nga wenna osambagala konza omunaku anaalyawa obugagga bwampita ku mugongo kwefuna omusajja omulalu gwenajjakaawo eddagala byenkwawaana ntuuyo nankamula ng'onywako omukama ng'ayamba nebeera mwesigwa ng'obatuga kino ekigambo kutugaggawaza kibe kyakulabirako ennumba nno
era mwesigwa ng'obatuga ng'eyatuuzibwa ng'ogenda kino ekigambo kutugaggawaza kibe kyakulabirako ennumba nno obeere mwesigwa ng'obatuga ng'eyatuuzibwa omuziki kati abaana baneyongera okutaputa ensi eno ne bagitaputa mu gundi yayo entuufu akudde ku mutwe bajja kasuka akudde ku mutwe n'agamba kubanga abaana bano bwe bagoberera neyimbira byange ojjukira kiwala kyaffe ekyakasuka mu luyimba luno lwennyini bali bakiyita ekyeru erinnya lyakyo naye nga kyali kiwala kyeru nga kya white kyali kya white ekyali kibulirira muwala waakyo ogenda okuloga omusajja mu bufumbo kakati olaba nti ono abeera yawuliriza nnyo omwana oyo n'akyusaamu kali katono kokka nti oli yagamba kuloga ono n'akozesa kutuga olidde n'amanya nti kati awo nja kubanga mpitawo naye ne mwerabira nti bw'oyita oli we yayitira ddala mu mbeera bw'etyo obeera olina okulwana nnyo okubeera ng'osangulawo likodi ye kubanga ye waaba yakireetera mu kusooka awo yali oligino bw'aba oligino n'anyumira nnyo abantu bw'anyumira nnyo abantu kati gw'okuyita waayise oteekeddwa okuba ng'oli extra good. abaana abalenzi tubatadde baweddeyo balindira 10 lyabo tulonda bawala kitegeeza gwali eyo awuliriza gwolonda abalenzi tulina mwana mulenzi Kazikomba ne tubeera ne mwana mulenzi Buwoomi ne tubeera ne mwana mulenzi Zomba Butida Donbi ate mpozi n'asembyeyo Kantolose kati kitegeeza ogenda kuyita ku namba y'essimu eno gye tukuwa agenda mu ssimu yo awaweerezebwa message teekamu ekigambo nti nze gundi ow'egindi nonze gundi oba nonze omwana bwati kati message eyo giweze ku 0787975535 ngambye 0787975535 obere mpozi ngate owereza message osobola n'okweza SMS yennyini eyo ku WhatsApp nobira mpozi ngate olonda mwana mulenzi naye nga tolerera nti mwana mulenzi oba mwana muwala anaabasinze olunaku olwaleero agenda n'emitwalo 10 omulenzi agenda n'emitwalo 10 n'omuwala naye agenda n'emitwalo 10 omulenzi ezza bazifuna olunaku olw'enkya nga mumaze okulonda omuwala ezza agenda nazo olwaleero courtesy of honorable member of parliament to be Paul Nsubuga owa Busiro North omubwati yes ensigo kifesibeti nandawula tujukize nnyo mwala bamwitanga Big G wamaye yali sponsor we